Ziguno kitandikidde mu maanyi ku Canaan land wakati mu ssale kulembeddwamu omusumba Aloysius Bujingo. Kusabira amakubo go gonna Mukama agalabisa omukisa mu Juni ono n'omusana gwakira amakubo go bye wanoonya ne bikubula byonna bifune mu Juni mu linnya lya Yesu. Omusumba Bujingo agambye abakkiriza nti okuyita mu kisiibo kino Katonda wa kubaanukula era bagenda kubotola. Amaanyi ga Katonda tegaziizika. Nyina obukakafu nti ogenda kufuuka mujulizi mu kika kyewammwe. Ate bw'onoolemera ku Katonda ne by'otaasaba ogenda kubifuna. Olunaku lugenda kukya ku makya nga buli lunyiriri lwa kisuubizo kya Mukama bw'olubikkulewo lwatuukirira. Omusumba Bujingo ategeezezza nti mu Uganda okwagala Katonda kwava dda nga y'ensonga lwaki bannayuganda bakkiriza ne battibwa olw'okwagala Katonda. Twebaza Katonda nti atuwadde ennyonta. Uganda kuva dda ng'enjiri eyingira, ennyonta yayingirirawo n'enjala ey'ekigambo kya Katonda n'ey'okusinza Katonda. Era y'ensonga lwaki mu ntandikwa abalenzi abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo babatta era tebakiinaamu buzibu. Baalina ensonga y'okufa era bajjukirwa buli kaseera. Wano wasinzidde n'akoowola abakkiriza obutasubwa kusaba kw'enkya okugenda okuba okw'enjawulo nga kulimu n'amafuta era okugenda okubafuula abajulizi abalamu. Era olw'okubiri luno nsaba buli munnayuganda oleme kusubwa service ku Canaan land. Olw'okubiri luno tugenda kuba ne service ey'amaanyi this Tuesday 3rd of June. 3rd of June Uganda eri marked mu nsi yonna okubanga erimu ba matters. Ba matters be bantu abafa olw'enzikiriza ne bagaana okivaako. Bagaana okivaako paka nga bakoze eki nga bafudde. Bwe bawona ne bawona, bwe bafa era baba bawonye. Kubanga enzikiriza ya Mukama waffe Yesu yakukuwonya bibi byo wona geyeena. Kati bano baakibikkulirwa. Nga bwe basigalawo bagenda kubuulira enjiri. Naye ne bwe baba bafudde okufa kwabwe kulibuulira enjiri. Asabye abakkiriza obuteegaana bajulizi abattibwa kubanga bafa nga balokole era nga bakkiriza Katonda. Omulokole yonna gy'osinzira ku bugazi bw'ensi eno tobeesittalangako. Tebaali bakatoliki, tebaali bangirikani. Naye abakatoliki baddembo bakireiminga n'abangerikani baddembo bakireiminga. Era nga bolaba nti n'abalokole olwaleero balina ababishopu ababakreiminga nti baabwe be balabirizi. Twalokooka byaffe. Halo, twalokooka kwenenya bibi byaffe. Twakkiriza Yesu tutwala mu ggulu. Twakkiriza Yesu tukutulako ebintu by'ekika. Naye era ogenda okuwulira nga lwakwesoose ng'agamba ye pulezidenti w'enzikirizayo. Abadde mu kusaba kw'ekisiibo eky'ennaku 14 ekitandise leero ku Canaan land. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.